Asola munnaffe oyo amaze n'atufaako. Muganda waffe yajja okutobanga ffe, asola munnaffe kuba kyeyo munnaffe wano mu ggwanga lya UAE. Ayiseemu. Mwana byo bitiisiza ddala okulaba baganda bo nga bafa. Afudde mu nfe etiisaamu. Bw'owulira engeri mwana gye yalwadde biki bikyawo. Enga mwana RIP. Nnyo kitalo nnyo era kitalo ddala. Omuvuka oyo yabadde ayitibwa Hillary Niwatuliho. Era kigambibwa mbu yagwa. Bwe yagwa mbu ne bamuddusa mu ddwaliro. Era mbu abadde yakamala ennaku 4 mu ICU. Naye kigambibwa mbu mulimu mubaddemu stress n'ebintu ebirala kubanga mbu yali ava ku mulimu w'empulidde. So mawulire si malungi era nga si malungi ddala. Sabaza abadde amaze ennaku 4 ng'ali mu ICU mpaka kaneyongera okuwa ebimukwatako n'abaana baba. Bitalo nnyo ddala bannange. Mwana mulenzi Hillary ye confirmed mufu. Enjogera wano ndi ku ddwaliro era nga tumulinze bayisaawo erunze bagenda obanga bamutulagako. Eddwaliro lye lino wano lye mulaba ndowooza. Naye tulinze already Hillary mufu. Hillary alabika yafa dda ku Monday. Naye sina byakwogera naye bimpeddeko munnanze bwenda bankuba kyeyo munnange ng'afudde nzigwamu amaanyi. Bannange bankuba kyeyo bannange mwenna abali eyo kyenyinza obbagamba ekintu nga kikuwa stress oba beekampala beesaleko. Bya Hillary sijja kgenda deep inside mu bulamu bwe naye nga birimu era stress ate mulimu ate dogo ate naye ng'ekikuwa stress kyesaleko obeere na mirembe ng'oli ku ddungu. Ojjanyirira obeere n'emirembe gyo. Naye nga sirina byakwogera bingi. Omufuuyi olwedde tugenda mulabako essaawa tulinzeemu bamutuwe oba bamutulageko. Kyetegeddeko kampani egenda beekwatagana ne gy'abadde ewakadde n'eno empya bube nga bamuzzaayo. Kuba kampani ye eri awo tumuzzeeyo enkadde oba empya tumuzzeeyo. Naye nga Hillary ye mufu confirmed awumule emirembe. Buddewo mbadde mpitayita n'ensanga Jose Chameleone. Jose Chameleone ategeezezza nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwalikoma kubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda lwe lunaku lwalidekerawo kubanga producinga music. Simanyi oba asinzidde ku ki naye bino yebigambo bye. Ola President Museveni walikeera n'asitopinga okubeera president. Nange ngenda okumugenda mu studio because ndi ku mulembe gwe. Tugenda kusiga music omukadde awo tugenda okukoma. I'm telling the truth. Wengenda kwa Osaga. Nasisaga ate sinti ki kuba nange era yange ejja kuba ngisaabiza ekimala. The President Museveni lwanaalekera okubeera nti si president. Whether I resign in Zeo by natural calamities or whatever it is. Awo nange ngenda okukoma. Siba mutima mubi. Nga nawe studio. Nga njensenywa. Nga tuuliza omukadde nga tuperforminga. Nga nange ntandika oku aginga. Buli muntu aba ne era ye. Nga oga nti nze ndi era ya Museveni. Nga ne Museveni bamutuma president wa bamutuma Museveni. Bamutuma Museveni kwawo ali ku mulembe gw'aba 7. Sibe kiri? Kati naffe tuli ku mulembe Museveni. Ogwasibulire gw'aba 7 Museveni. Bino era yange. Ebigambo byange ebyo bigambo bya mukulu Jose Chameleone. Ate munange ono yagambye mbu omukyala Engineer Winnie Byanyuma wamu ne omukyala Miriam Matembe mbu be bandibadde abantu abatuufu okukakasa Abannayuganda nti Museveni mugezi nnyo okusinga abantu engeri gye bakirowooza. By now, Winnie Byanyima, Miriam Matembe, mwe mwandibadde mukakasa Bannayuganda nti President Museveni is a very wise man. Mwe mwandibadde mubakakasa nti omusajja ono mugezi nnyo ategeera nnyo ate era yazirwanako. Ono omusajja yarwanako entalo era tactics zonna ze mukozesa azimanyi.
so bw'abanga waakuggalawo churches n'emizikiti ng'ekyo kye kisobola okututaasaako obuyeekera bwe mugezaako okuleeta mu Uganda, so be it. Winnie Byanyima, lekerawo okuzannya omuzannyo gw'omanyi bulungi nti togusobola. Obadde mu UN ng'olwanirira human rights, mirundi emeka ze twali tukulabyeko ng'ojja ng'owaabyeyo omusango, tubuulire. Wakategeera nti Uganda enyigirizanga bbaawo bamusibye. Ugandans. Tekeetaaga wogo bungi. President Museveni akimanyi bulungi nti musobola okuyitira mu madiini, simanyi churches, simanyi mizikiti, okuleetawo obuyeekera mu Uganda. Ono omusajja ategeera. Muwoza akaddiye, simanyi biki. Abamanyi. Njagala ombuulire. Lwaki mukuŋŋaanya okuba nti ku ssaawa eno lwe mujjukidde okusabira Besigye nga temukolanga nkuŋŋaana bwezi kimbu kusabira Besigye nga temukikolangako? N'ekirala, abantu abeetabye mu lukuŋŋaana olwo bonna bali ku opposition, mwenna mwekuŋŋaanyiza omulundi gumu. Ani atakiraba? N'omusira akiraba nti ku ssaawa eno muyina kye mwabadde mubaza. Era President Museveni taata bwe kibanga kuggalawo churches gaggalibwe, bwe kibanga kuggalawo mizikiti giggalibwe, Uganda tusobole okubanga tetuddamu kufuna bayeekera. Miriam Matembe yali mukyala nga bw'ayogera ensi yonna ekuŋŋaana, yali mukyala nga buli omu alabira ddala nti ategeera. Ku ssaawa eno Miriam Matembe ayimirira n'awoggana mu kamera n'atuyana emimwa amalusu ne gayitamu. Omukyala yali ow'amagezi, kasita yeegatta ku kibiina kya NUP, Miriam Matembe amagezi ne gakendeera nga kw'otadde ne Winnie Byanyima. Uganda ki gye mwagala okukulembezaamu abaguba eddalu? Ugandans, between me and you, tukimanyi bulungi nti okwo tekwabadde kusabira Kano Kizza Besigye. Va kukusaba nga kwo kukuŋŋaanya bonna abalwanyisa President Museveni, abalwanyisa gavumenti nga bonna be bali mu kusaba okwo. Ono omusajja mugezi. Amanyi bulungi tactics zonna ze musobola okukozesa okuggyako gavumenti. Bannayuganda kino kijje ku nze. Tewali buyeekera busingayo nga buyeekera butandikira mu chachi. Amachachi ezaaga abantu beekwekamu nnyo. Emizikiti egyo saagala muganje nti lwaki amachachi gokka n'emizikiti. Eddiini abantu beekwekeramu nnyo ne bayisaawo buli kye baagala okuyisaawo. So mukkiriziganye nange nti abantu bano bakyasobologa nti bagenda kusaba ne bakikola omulundi ogusoose n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Kumbe bayisaawo byabwe, jjukira ebintu byabwe bya busungu. Bawoza kimu twagala Museveni agende, Museveni aveeko, tebamanyi na kiddako. Ani gw'ogenda okuleetera omunywi w'enjaga? Ani gw'ogenda okuleetera omwana ayimirira mu maaso g'abantu ne bamubuuza ekibuuzo nga tategeera na kikyaliko? Abakazi abakulu ba Winnie Byanyima, Miriam Matembe, abakyala abali ab'amaanyi nga muyimirira ne mwogera nti ne bagamba nti Winnie Byanyima yayogedde nti ba Miriam Matembe baabaddewo, kumba gw'obaddeyo naye nga mwatuuka okubanga gwe tebakyakwogera mu Sinjula, bakwogera mu plural. Ekitegeeza nti oba ofuuse w'amaanyi. Ku ssaawa eno oli mabega w'omwana ali mu kuyita abantu abagenda okuzza Uganda emabega. Miriam Matembe yayagalanga emirembe mu ggwanga Uganda, ku ssaawa eno oyagala Uganda etabuke. Miriam Matembe okimanyi bulungi nti obusungu wabujja bwava kukuba nti walina ekifo mu gavumenti kye wali oyagala ne kitatuukirira olw'empisa embiizo, olw'obutamanya nti anaakusinga. Wamanya nti engeri gy'omanyi President Museveni oba oliawo muli myaka gyegimu olina kwogera nga bw'oyagala. Jjajja tayagala bantu ba ntalo, tayagala bantu ba kamanyiiro, tayagala bantu b'essaawo ne bakuteeka ku sayidi. Kyova olaba kati we bajja nti ababooda be beesimbye ogenda n'ababooda, nti abatunda amenvu be bagala okuggyako Uganda ogenda nabo, nti ababbi b'enkoko bagala okuggyako Uganda boogenda nabo, abanywi b'enjaga ogenda nabo. Why? Tokyayina watuufu woogwa. Obadde desperate nnyo okuba nti ku ssaawa eno oli mabega w'omunywi w'enjaga ayagala okutunda Uganda. Uganda gy'osaba ku ssaawa eno by'olina tebikumala. Abantu aba benefitinga mu gavumenti eno
mmwe mwennyini mmwe muvuddeyo mmwe mwagala okulemesa abannayuganda okuba nga bafuna eddembe lye balina ku ssaawa eno. Miriam Matembe wazimba amaka ag'omukyala ag'omukibuga ag'omumakati g'omukibuga aga between gy'obeera ne gy'oyagala okubeera, wazimba wakoowa, abazzukulu bali bulungi, abaana bawasa amazina n'ozina, abazzukulu oyina. Olemesezza Nakanwa gy'ali e Masaka okulaba ku bazzukulu be kubanga oli mu kuyita oyagala Kyagulanyi aleete wano abazungu boonoona emirembe gy'abannayuganda. President Museveni tasiriwalangako kutuuka kummwe kussa kwe muli tekisoboka ate tekigenda kusoboka. Jjajja amakyaki ezigaggale, emizikiti giggale, bwe kibanga ekyo kye kisobola okuleetawo emirembe mu ggwanga Uganda. Nkiddamu nkikkaatiriza, tewali muntu asinga muyeekera nga muntu eyitira mu ddiini nti Archbishop, ndi simanyi imaamu, mbusimanyi sheik, mbusimanyi biki, be basinga bakyasobola okuleetawo obutabanguko obuyeekera mu ggwanga Uganda. Winnie Byanyima, genda ewaka, oli mukyala mufumbo, yingira ekisenge kyo, ogende mu buliri bwo, osabire ebbaawo. Tewali ssaala esinga kubanga yiyo. Eno essaala gy'osibyeko balukwago abayina abali selfish. Ebyabwe ebirooto birala nnyo banyize kuba baba mu makalulu g'oyagala mbu ajja asabire Kano Kizza Besigye. Nalaayo. Tuleke bammaani. Jjajja. Bano bonna basabingako mu regimu ya Yoweri Kaguta Museveni. Omukyala Winnie Byanyima yaliko MP, omukyala Miriam Matembe n'asabingako nga Minister of Integrity and Ethics oba mujjukira. So MP gwe nakugamba nti eyalekulira azini tebamusinga kalulu kujjaako lwakya lumu n'abagamba nti sidda, ate Biden yali minister n'agamba sidda sigenda kuddamu kwesimba oluvannyuma lw'okubanga bakwata mu constitution ne bajjamu akawairo akaali kajjawo term limits. Okuva olwo n'agamba sijja kuddamu kwesimba era n'alekulira yoyo omukyala Miriam Matembe. So onagambye nti engeri gy'asaavingamuko ebbanga eryo lyonna lyaliko nti ategeera nnyo omukulu oyo okusinga abantu abalala. So nti bandibadde bavayo ne bagamba abantu amazima nti oyo gwe muliko temujja mumusobola. Si bigambo byange. Ate munaye mbadde ndi awo ng'ate Vanessa abiddeemu, njogera ku Mama Faith Vanessa wa Bruno K. Ayina ebigambo byayogedde ng'ategeeza nga Bruno K talabirira mwana, mbwe ekintu kyakola kiri kimu kyokka, kusasula school bus. Ekirala omuntu ne waba munaku atya, omuntu yamanyi omwana we bwamukuza nti omwana we tafaanana bubi ate tamanyi bw'alya tamanyi bw'asula koma kusasula baasi. Ebyo sijja bigenda muze guno mwaka nasalawo kwesonyiwa abantu ye. And they be poking at you. Mujja kwekyaya abaana bammwe mugambe mbu abakazi be baba bakyaya, mulooza abaana basiru. Abaana balaba ate bategeera. Ono Mr. alina obubuuzo bw'ayinza okubuuza n'ogamba kati akijje kuki balaba. Ngwagala nnyo kubanga omanyi ky'oyagala, togeza n'owaayo omwana waffe kasita azaale abalala. Azaale abalala abalenzi n'omulenzi omulala gwazaala. Singa buli omu kwali kwogera kyawulira ku mutima simanyi, because the most injustice has been done to me. But I no longer complain. Naigo obutasinda obutawoloma. I have to be strong for my boys. Tebagenda kunda buli kaseera nga I'm breaking. No. Gwe bafugamba wano. Statement gyakoze n'akoona ku statement y'okugamba nti bamuzaalira abaana abalenzi. Jjukira Vanessa yalina omwana omulenzi yekka. Oli Deola alina omwana w'obuwala. Oli omukyala omulala ali ebweru w'eggwanga alina muwala. Kakati Briera muwala. Omwana gwalina ow'obulenzi ye Faith. Yekka oyo omwana waani wa Vanessa. Ndowooza kyeva olaba ayogedde mu statement eyo mbu kale k'abalala bazaale bamuzaalire
abalenzi. Ate era nga tuvuddeko awo nga tugenzeeko mu birala, wano waliwo Kanso Katana, waliwo obubaka bw'ayisaawo. Did you know that there's something called political criminal nexus, where there exists a partnership between some members of the political elite and criminal networks, and they depend on each other? The political elite depends on them for voter intimidation, manipulation of elections, and the criminal and funding sometimes, but most importantly, intimidation of voters. And the criminal networks depend on the political elite for protection, and it takes many forms. In some cases, you'll find it consists of people who indulge in stealing state resources and money, and they get protection from the political elite. But also sometimes it takes the form of creation of militias and other criminal networks. The most prominent example is in Haiti, the Tonton Macoute, and which largely explains the current day criminal gangs that operate in Haiti. During the just concluded elections, there was heavy reliance on criminal networks to intimidate voters, especially in urban areas. In Kampala here, they presented themselves as ghetto structure. They were funded and protected by the state machinery. Some of them went to polling stations, intimidated voters, engaged in ballot stuffing in areas of Kampala Central, in areas of Kawempe, and elsewhere. And I believe that it has a relationship with the upsurge in criminal activities that are taking place in the country. Because whenever criminal networks interact with the state establishment, the former gets emboldened because they first of all know that the members of the security establishment and the state institutions will accord them protection. So they get more courage and emboldened to engage in criminal activities on account of the protection they receive from the state institutions. And we have seen in Uganda that almost after every election, there is a rise in criminal activities. And I believe it has a relationship with the close cooperation that criminal gangs enjoy with the security networks during the election period. Therefore, while you complain about the deteriorating security situation in the country, especially in the urban centers, it is always important not to look at them in isolation of the cooperation that has existed between the criminal groups and the state institutions, especially during campaign seasons. Kanso Katana abadde ali mu lufuutifuuti naye nga mu bigambo ebitonotono abadde agezaako okutangaaza ebintu ebyaliwo naddala mu kalulu akawedde. Campaigns nga we zaatambula ne bakulaga groups ezaaliwo nga za creatingwawo government nga they were funded by the government naye nga bakola ebikolobero ebyali bimenya amateeka. Ayogedde ku ghetto structures. Ndowooza mwali abo abaana abo ebintu ebibeekolanga nga bambadde bulungi t-shirts za yero ne bakyukoza abantu ku makubo ne bakola effujjo lyonna. Byebintu ebimu ku ebyo Kanso Katana byabadde agezaako okuba nga abannyonnyola, naye byonna byonna lwakuba nti era bo baali babifandinga babitunuuliranga era ne babiraba ne babima amazzi. Nakugamba nti bana be bamu bano abagendanga ku polling stations enjawulo ne batuukayo ne batataganya kalulu, bokisi bazirinnyemu, obululu babuyiye, kwegamba byebyo ku ebyo byabadde agezaako okuba nga akola ki explaininga ebintu nga we byatambula. Ffe tuba okuba nga tugakutuusaako era ng'omukutu oli gumu gwokka NCK TV. Ate weerabira kuba nga osubscribinga oba nga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing or liking ebisigadde butereeva mawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wona wooli wonna w'osinzidde. Tuzikalira nnyo era bingi nnyo bye tulina mu sitooku era mawulire mangi nnyo ge tujja kuba nga tukutuusaako mpola mpola.
eno neno tuba tukwatayo okuba nga tukutuusaako byonna byeweetaaga okuba nga omanya. Sigala naffe tovaawo, tujja kuba nga tukoma mu maaso awo n'amalala mangi nnyo.